Hello, jebale ko nyabo. Kale mwami Mukunja nawe jebale kusebo. Mr. Mukunja, my name is Annette. I'm from Mukyala University. There is a very number that I sent you for the Honourable, as I have told you. For the Honourable, he told me that Anjagala, Ankwana, Nangamba, Munda, Anjagala, but the fact is, I'm wondering, so I just wanted to find out because Honourable bana bafa wano mu parliament. Ye mukama wange. Amanya go gwani? Annette from Mukyala University. Anage. Yakukwana nagamba yagala kuwasa. Ye yangamba nti nayagala kumpasa. But I'm wondering, he's old, emyaka gye gigenzeeko, njagala kumanya lwaki talina mukazi that age, era ebyadala ndiko because bamanye kulimbalima. Kale, bera ko kusimu tovaako. Wanji. Kakati nakachwa. Echichi. Kakati gwe ogenda okwogera. Tugenda kubira Honourable. Omumpadde. Kati gwe oyogere. Yogera nga Annette. Nyabo bera ko sirike. Yogera nga Annette mugambe. Gwe nga bwe nkigamba bwoba okikola. Genda nti mpulira. Mugambe. Ndi ku gate. Kubanga kati akyali waka. Mugambe ndi ku gate. Nzize wano. Nina esaati n'empale zenkuletedde. Weepime mbwe ziba zikutuuka. Nzizeeyo. Tuwulire kyagamba. Kube simu. Hello. Yebali ku. Kale Honourable nze Annette. Annette. Linda mukatono wana. Linda mukatono wana. Hello. Honourable nze Annette mbadde nkuleetedde esaati n'empale nga njagala. Mwana kunjagaza ki? Ndi wano ku gate mbadde ndese esaati n'empale weepime munda abo babikutuuka. Ujja kusisinkana ku office. Lwaki ongeetera obuzibu? Kyekikuleese wano ate? Anti ndi wano ku gate. Kyekikuleese ku gate? Vaawo yagala. Mbadde ndese engoye esaati n'empale weegezeemu. Ndi wano ku gate. Nkugambye vaawo. Mwana kunjagaza ki? Kakati ate ndagewa. Vaawo nkugambye ono waali. Kakati ate ongobaganya kiki bannange? Ono waali. Otya jinze kandete ngoye weepime munzo wazikutuuka manyi oba tezikutuuka nzizeeyo. Naye mwana gonjagaza ki? Honourable nange mwana gonjagaza kukambi ono waali. Neno sigenda vaawo. Bacho onjagala kundeetera buzibu nkugambye vaawo nkugambye ono waali waawo. Ati towulira. Mwana gweno jafiira bwereere. Kakati ate otaddemu n'ebyokufanza aleese engoye. Nkugambye ono waali. Honourable. Okugenda naligenze naye ne transport sina mpereza yawe emitwalo 3 kale ye ngenda kati ndaga timanyi bakufuka mu matu mwana gwe mukambe vaawa kakati nze nakala kundeetera buzibu timanyi bakufuka mu matu towulira gaggala anti nkulaba ofuuse nga mwana muto nkugamba vaawa uno waali towulira nze no mpereza atawulira gwe bakufuka mu matu bakufuka mu mpereza nze transport ate ombule n'okusisinkana kati tusisinkanewa kakati kyoba okola kiri bwe kiti. Funa ekifo kyonna oba tujja sisinkana ku office naye nze ku office yo saagalayo nze saagalayo wabeerayo abantu bangi. Kakati funa hoteeri yonna ogambe Honourable agenda kusasula nze nja kusasula. Ate nze woba onnimba sijja kuvaawo wano gate kambeerewo nesimbe. Nkwegayiridde vaawo. Esatu giriwo. Kakati no nange neekyaye okuba kuteera mbwangera kuteera embwa ezikuluma guna amanya zinteere nakola amawulire sivaawo wano mpereza transport ovaawo nategende tugenda kuweza kankuteera embwa kirabe katowulira amatu gaggala baagafukamu obulombo mungi nkale zite zite zinsange wano n'oyo gwogamba mbu waali naye ajja kunsanga wano tulabe kati nze kangende nkuteera embwa sijja kkaayana naawe kale nange nja bimugamba bwezikuluma gw'omanya ate unamugamba beki bwezikuluma gw'omanya
Embaya kuluma omuntu. Honourable. Omanyi obadduse mutoyi. Waawo. Nkwegayiride kati nno n'ekyayi. Ngenda kuteera embwa. Atata ina mukyala waka. Agambye ono waali. Ate ono waali yani. Ate kati abadde nga alabika ono omuwala amulimba. Kati alowooza ono waali. Ono nyeeki. Omanyi bino olimba omuwala. Nti sirina. Ne time etuuka. Nebikukalira ng'olina omubuulira amazima. Waali akola ngenda kuteera embwa. Ndizireete zinnume nange nzirume. Naye olali banswaziza talina amuneesatu za transport. Ate yali zijjewa. Oyinza okuba ku ssimu eri wali n'omukyala. Talina bwadduka ku zino. Ajja afulume wabweru ku geti azegezezaamu awo.